Bebe Cool, Moses Sali, with all due respect. Statement ya Bebe Cool gyakoze ku mukutu ogwa TikTok ku live munange ekyawoomya social media lengera munange ate ekiri eno lengera wano laba ate munange ekiri mugenda maaso eside eno ate nga Dr. Jose Chameleone wono munange akyanyumirwa Kenya atuziniddemukko amazina nkugambye dansi kibadde kiriya nnyo ate wali mu katambi kakati nno ngenda kubeera nga ntandika munange wali n'omukulu munange ku nsonga za Bebe Cool eside eno kakati nekiri mu katambi wano munnange TikTok ono avuddeyo wali ng'alina munnange ate byabadde mbuno ali mu kuwabula Bebe Cool jjukira nti no Bebe Cool yavuddeyoko wali gye buvuddeko ku live yabadde getinze viral ku mukutu ogwa TikTok ng'ayogera munnange ate ku nsonga za Alien nti nno munnange Alien ye nti no bamulumba naye ye n'asiika munnange nti no taddiza eside eno ne ku nsonga za Pallaso ndowooza muyimanya ebigenda mu maaso munnange gwe alaba Jamina Tiogi ku nsonga za Pallaso ne Alien munnange obutakkaanya eside eyo kakati nno wano we tuli eside eno kansooke nkuwe katambi kano ate mu maaso awo nkomewoko ne Dr. Jose Chameleone. Bebe Cool, Moses Sali, with all due respect, kankuwabule. Lekera okuwabya abavubuka. Lekera okulimba abavubuka naawe okwerimba. Ensonga ezimu bw'oba ozoogera, sooka oziwe obudde ozeetegereze. Ogambye mbu Alien baakamulumba emirundi ebiri nga taddiza. Bwe yalumba Pallaso ebulenga ebuloba yali akola ki? Yamulumba ku stage yali ageze muwa mmere ng'ageze amulabisize mu bantu ku stage abavubuka mu video bwafuluma nga bulwa bwako nga bagamba oyo fala mujje ku stage naye omuyimbi brand ennamba Bebe Cool singa yali ggwe singa yali ggwe n'ogamba simanya ne bamulumba simanya Alien kyataddiza ngaddiza ki mumutya mumutya goloza nti no buli omu amutya gwe kennyini Bebe Cool wali ogenda mu nkuuka wagende wali enskin n'ofuna abavubuka bakuggale ng'otidde nti bajja kukuba obucupa mu nkuuka abavubuka ne bakola effujju ku kamera balwanagana n'ab'ebyokwerinda ng'abantu bonna beebuuza abavubuka bano amaanyi bagagjeewa abatatya n'abantu n'abasirikale bali mu uniform kuba baaliko omunene waabwe nga yeggwe n'obawa ssente ze baatabasasula na bulungi ne badda mu zikaayanira ogambye industry yayingiramu ababbi n'abatemu baava wanga mwe mwali muyimba tetwabalabanga bitandikiddewa ebyekisiru bino entalo zino ani yazitandika gwowaana ye yajja yeeyita nti ye kiwaji tatya ddenja talina kyatya talina njogera tamanyi munnamawulire tamanyi muntu yenna ali arrogant tayagala kumanya kitegeera ne yeewaana n'okwewaana nti akubye abantu ba Ssaabasajja kisaawe kiramba atolo kali ka famire k'amayanja oyo gwowaana olwo ozimba industry oba ogizimbulula lekerawo okuwabya abavubuka kyogamba akakoola abantu bakasooka okukali oba enjaga bakasooka oginywa naye ani yatutumula emize gy'omu ggeto egyalinga egy'ekyama egyakomanga mu ggeto okugiteeka ku kamera kuno kuba oyo omuyimbi we yajja ya enjaga aginywa kyere yagiyirangako na ku stage akakoolanga akaluma bw'ayagalidde nga ne bw'aba ali ku interview nga akaluma abaana abato abali ku industry abali ku social media kuno abavubuka abaana be muzadde oba betuzadde mubawa kyakulabirako ki nga balaba gwe omuyimbi waabwe oli kuno weebukutanga embuzi ku biwata oyo ye muyimbi gw'ogamba ogambye abantu bamwagala tolimba abantu bamwagala njagala oddemu omutegeke ku Freedom City bajje nga be bamwagala nga yakajja ebintu ebimu ensonga ezimu bwe mba muzoogera musooke muziwe obudde temumala googera bintu nga temubikozeeko research
kakati awo kankujjeko munnange mu katambi ako era nga kageetize nnyo vairo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok nkugambye si birungi nakkamu muganda wange esaidi awo era nga bw'owulidde munnange obubaka obwo kati awo kankujjeko ate nkutegeezeko nti no Dr. Jose Chameleone Kenya gy'ali nkugambye ali munnange ate mu ngoliko esaidi eno jjukira nti nno mwana mulenzi ono bakavayoko n'akola remix wali ne mwana mulenzi munnange ate Paraso okuluyimba bwe nkwagala esaidi eyo nkugambye oluyimba lufuuse ate munnange olw'ettabu esaidi eno abadde ali luziniyako amazina ngambye nti bannange esaidi eno sooka olabe akatambi ako ng'ali mu corner dance. Era ku saidi yemu nkugambye nti nno Kenya gy'ali era yeeguddeko kaawo nekyaliwe mukwano gwe munnange esaidi eno era nga bw'olengera ng'ali mu kunyumirwa bitya wali ate mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone. Waawo kigenze ate bulungi muganda wange kibadde wera nnyo mu katambi era nga bw'olabye awo bwe nti bwe nkoze era nga bwe nti bwe nkiikirizeeko ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone kakasa nti no video gyempera like kosa ate n'okusubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso katono nnyo bwe nti